Buliro bango libawo, buliro banga tonimba. Nalumwako kumsota, newenda bumuguwantya. Buliro banga bolibera. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Bitambula bitya. Essaawa zino ndine Eve. Eve byayise mbingi naye mukyala mulwanyi fighter. Yomu ku bakyala ndoza Jamalo byayembako abakyala abazira. Eve nsanyise okulaba. Nsanyise okulaba. Kabula mbugamba ki? Kabula 50-50. Okay. Pola. Kama ashakumye. Wabula kulabika bulungi. Really? Ira mukama. Okusinzira amabega bwali, olaba nti waluko kunjawulo. Mukama ajjanjaba. Ngana febe tusaba. Obulamu butambula butya? Obulamu butambula mpola era mukama butambuza. Yeah, we tuli kuddagala. Ku kyoma actually. Bwe tulya ku mmere bebasobodde. Babukera ku makya olunaku lw'olutambuza otya ennaku zino? Nze okuka n'ensenya n'ennaaba. Nekola muka exercise akatono. Bakati syasobola exercise amaanyi. Olwoza nkola ez'emikono, entonotono eza jaws, ezensobola. Nenkola goggling. Twakutereza ddoboozi. Bakita batya? Goggling. Goggling. Agategedde leero. Okay. Nenkola eddoboozi lyange. Netandika byenyina okukola. Mbanyi nayo omulimu ku Zubairi offices nga ngenda. Mbanyi nabo okulaba abaclient nga nyamba laba. Mwe mbava mu ddwaliro nga neebaka. Kubanga oluusi nsiba mu ddwaliro. Olwokusatu ne Sunday nsiba mu ddwaliro. Okay. Bakukyuma nga ensigo bazooza. Okolako ku mirimu gy'awaka? Nkola. Mirimu nga ki? Gyonna gwe mba nsobodde gwe nkwatiriza. Nekisinziira n'amaanyi ge nnina essaawa eyo ne mood. Naye oluusi ngandira ddala okukwata ku mulimu. Olina abakuyambako ewaka? We bali. Omulenzi mutabani bwali? Obeera naye waka? Okay. Olugendo twalulya bulungi nnyo bw'atambula ogenda ettaki olugendo walutambula byonna ebyaliwo twabimanya n'okomawo kati mbeera ki eriwo? Kubanga kyemmanyi nti abantu beebuuza nti Eva yali yakukyusa nsigo ne bigaana teyakyusa. Nasigala ku treatment gye bayita dialysis. Gyenkola eyo emirundi ebiri gyengambye gyengenda mu ddwaliro. Babeera bakugyamu ebikyafu amazzi gobonyodde kubanga ensigo tekyasengejja. So treatment eyo ngikola twice a week, olwokusatu ne Sunday. Gyendiko bagamba gyenjobeerako paka all my life. Nina okugenda mu ddwaliro twice. Okay. Kujjawo nga Katonda akoze kyamagiro kubanga naye ebyamagiro kyabikola. Obulamu tukiza nti tebukyatambulanga bwe bwatambulanga luli. Ne bizinensi zijja tezijja nga bwe zalinga zijja luli. Kale ne bwe ziba zizze tukyasobola zikola nga bwe wazikola luli. Essente endala ozijja nakolanga emirundi 3 kati sobola kukola emirundi 3 nkola lumu. Yes. Kubamba nesaasira tekati. Sente ozijja bwe zikubeezaawo? Simanyi Katonda yazireeta. Naye nga mbeerawo ky'oba omanya. Simanyi bwakikola naye abantu bampa sente nembeera ne sente from all over the world. Sina nyingi but bampeeza erabirira. Nerabirira bakwano bange abawano bafanzi my relatives nange nga bwe neetetenkanya. Abantu abamu balwala. Omuntu naye ekyawa n'agamba naye lwaki nze Mukama lwaki tonzigyawo? Lwaki tonzigyawo nempona obulumi buno? Kyali kikugiddeko mu bwongo? Ebijja naye nayinza okulowooza nti ekizibu ekyo kyekisinga obunene naye abantu balina ebizibu ate ebinene nosinga ebyaffe. Nze kubanga okyakabira nsigo ate nga wali yafudde. So ebizibu bisiŋŋana. Ebizibu bingi buli muntu alina kyayitamu. Waliwo story ndowooza yabadde mu Daily Monitor this week nga oli yagenda ne bamukyusa ensigo bamala ogiteekamu n'afa.
anti nakadiriza kwanza goti golina ekizibu kinene nnyo naye ate webaza Katonda nti asobodde okuyisa mu kizibu ekyo oba agezaako kikuyisaamu nze kyobulaba siddawo nenkukkuluma lwaki kyemanyi nekirala mu nsi muno buli muntu alina Katonda kyeyamutegekera oyitamu so byonna nzikiriza n'okukkiriza kwange neŋŋamba Katonda gwe omanyi kyazaako tulina emikwano gye tubeera najjo nga tukuba pate okitegeera oboolyawo olina kukubirako nagamba omanyi Eva oliddawa ng'oli bulungi kasente weekali olina kukubirako nagamba nti Eva oliddawa twaligenzeko mu kibala kino n'omugamba jangu tugende nakutwala eno nakutwala eri egimu kwegyo emikwano okyagirina gikyali naawe tewali mukwano gwange yali anjabulidde yebaza Katonda bonna basigaddewo okyatambula nabo setambula nabo but ngamba mu mbeera za bulijjo muwuliziganya bajja ne bakukyalira ndabako ne bampeereza kye balina like that and I keep moving yeah okay kaseera kike watuukamu n'olenga embeera ekunyigiriza nnyo biseera bingi ebito n'ogamba naye kimala nakati oluusi bibaawo but era osigala kimukoola Katonda kuyambe ninga ebyo bibeerawo mu day to day life buli muntu abifuna not about ekyobulwadde kyokka oluusi school fees oluusi renti bingi binyigiriza abantu naye oba olina kwesiga Katonda mugamba laba wampisa mu kiina kino nsaba okimpiseemu okay mu mbeera eno gy'obaddemu ey'obulwadde kyekyali kintu ki kyewali ofunye nekibeera surprise gy'oli n'ogamba bingi nnyo wadde ndi mulwadde naye ate kino kyo kyasusse kwegamba nekikuwa essanyu n'owulira nga ofubiddwako bulungi bingi tuyinza n'okusulawo tuwa ekyali kisukumye okukina waakyo ne bwabeera munoga nti ono omuntu yankolera ekintu nempulira nga ddala mutuufu mama nareiso ensasula biiri yali ya mu miliyoni 22 omukyala simmeeting ankowana nwan nga bwentudde naawe era nze am forever grateful njagala mu mitinga naye omukyala ali bize nga bwomanyi simanyi tanafuna budde kundaba mama fiina bantu bangi papa misa kisemakula nampa ekifo kyabwera bayimbi ne bajja ne bakutuulira awo olunaku lulamba ku kawashi okuvira ddala ku munene kuva ku kamiliyoni paka kwasembayo ne bakusiibira ku kawashi olunaku lulamba nga tabawadde adoration wabula nga tebwe bakuwadde n'emmotoka z'abantu nga bazozezza byonna binene waliwo bill yange yali mulagaawo dokita nayo n'agisasula nampayo n'emyezi emirala mu maaso gya treatment 6 waliwo omuntu eyampa ettaka ng'eyalaba ennyumba egenze ne batandika okunzimbira nga ndi awo kondiri ate byonna byonna si binene ate n'ebirala soba bimalayo kuba abantu bandabirira nze ntambula naawe nga sinadde 10 tugenda ozibira olunaku nga nyina mwana wakiri naye nga abantu bazimpa bwek straight kati eyo kasi Katonda tewali kitala kati tugende ku concert gyendiko nga tunabagenda concert butete nga anti oŋŋamba byamagira okay kira dwaliro lyampa emyezi 6 mu maaso emyezi egyo ginatera okuggwako nengamba ne kati sente zigenda kuva mbadde sikola myaka 3 bambi olujja olwo myaka 3 mbadde sikola naye obwongo bwange ne buŋŋamba ne evening wali oyimba nero oyimba and you can make up a show lwaki tokolayo show ngamba natandikiddewo njagala Serena njagala eyo days buli obagala ekyakabi ngamba naye Serena ngitandikiddewa nenkubayo essimu ne bagamba bagala miliyoni 25 negambuguma nengamba koze ntya nengamba nina omugezi wange mukama wange papa bosa Seronkumu mugamba njagala kulaba muzeeyi nengamba jangu nkya ku office nengenda ku office nkya nemugamba njagala kukola concert bwentyo ate mumanyi wemba tandisa ekintu mba kitandisa tesikivaako nambuuza Eva olinawo sente mmeka nemugamba sinawo yadde 10 naye njagala concert nemugamba ate njagala gwa 6 guno ku birthday yange nemugamba round gwakuna nasooka natakula omutwe negamba Eva wadde otesetese kuteekawo nemugamba papa tasobola kunnyima naye wano olina ekifo tosobola kunyima nagamba ekifo nze nkuwadde nyanza papa stage weeri
eri naye stage ya farm covid era waliwo mugagga wange Nobert Events mukwano gwange nnyo bambi yangulidde stage nayitandika okuteeka nampaaka kadde wedda buli kyemugamba bambi nga nkolerako era bina bonna ki bubaka bwa Katonda testimonies zabadde ombuuza kuba kati Nobert Events simanyi naye nagyava oba naye nalabiraawo afuusa mukwano gwange omulimu agumpadde kuba yangambye natambulanga naye buli shows ezategeka nga mpa transport ansasudde ne hotel nga agimpadde so kati ebyo byonna muna ebikyali byamagero kati byebyo nebyola bingi naye ebiri major bano abayimbi abalala boyimbirako ku shows nokubeera nti nno abantu tebakukya kukoye kujja kukulaba yadde okubuuzaako mu myaka 3 abantu balala weeks 2 nabeera nga bamwerabira nga bamukuta tebagala nakumanya naye nze sobola kumala lunaku nga sifunye mugenyi tekisoboka ntera okulaba ku shows ezimu nga opafominga abantu bano bapromota abantu laavu gye bandaze nga ndimulwadde wali ogirabiko nga ndi mulamu Katonda nyongedde ekisa ampadde feeva abantu bongedde okunjagala bandaze okwagala kyenja okugamba gamba natuka time ngamba mukama nze ne bontwalira wano at least ntegedde abantu bot sibalinaako buzibu nabo tebalinaako buzibu tudde ku kiri kyembadde ngezako okukubuuza abayimbi ne bapromota tuliko ku shows ezimu nga bakolesa okuperforminga bakusasulanga luli bwe bakusasulanga nti olina kupira kasimu nti Eva nina sheri wano onayimbira sente mmeka nti ojja kumpayo miliyoni oba 8 oba miliyoni 2 esaawa eno badde nsinze kuyimba nnyo emikolo egyo abantu bankubira ne bampa sente zange wemba nzibasabye bapromoters sijja kugamba nti nno waliwo gwe nakoze naye nnyo ojja kugati ngenda otandika okukola naye gwe nkugambye Nobert Events otherwise mbadde performing ne Zubairi family is a family sente bazituweera wamu ne tugabana era nga bujja bwekyali era bwekiri badde bazibawa era ne bampaako tebalagenda kumpa buli lunaku buli ssaawa oba njagala bankwasaganyizeeko concert yange nange nsobola okwesitula again cause maze ebbanga lyene nga sikola nesitule ate nga serowoozezaako nzekka manager gamba nalaba katolubwama bwe yaviira mu ddwaliro awo n'agamba temumpa busente bwammwe yali akyali naye mu ddwaliro eyo n'agamba temumpa busente bwammwe busente bwammwe sibwagaze temunsondera kati oluvannyuma ne mulabawe ng'aliwo yakomawo n'agamba ndaba nga wanajja n'obukokokoko mbumuze kunsaasira kwegamba nange buli muntu alina gwe yakula alina gye yakulira alina embeera ze ye naye sitebamwogerera nange njogera binkwatako I like minding my own business bitankwatako sagala nyo bikwatako so kati sheno gye tugenda okubeerawo kwenaku z'omwezi nga 2 ku muganzirwazza nakikoze for cause serowoozezaako nga Evelyn yes nerowoozezaako njagala okusituka njagala okuddamu njagala eddagala because need treatment all my life but gyendwalira oli abalwadde abalala abalaba ku Evelyn ne bagamba nti balinga nga balabye malayika bagamba ona public eye gamba nga balaba bafunye baddoboozi kubanga abasiriimu balina eddoboozi ab'omutima balina eddoboozi abakidni tetulina ddoboozi tulakinga basics mu ddwaliro olusi otuukayo tetemulina goozi Evelyn mpa ku goozi nange nengamba ali tampako mpayo omutwalo transport tamala olusi nagamba gundi ali ekyokulya kuba tasobola agenda kukima nga tolidde omuntu nagamba nsigazaamu 10 ngenda bugerere sina transport sinalya olina kukwata kuzizo nokolaki nomuwa so mbadde nkikola nabo bakikola banyam toyambagana nga bola bamukomera so nsuubira nti nja kwongera okukola kyokwasaganizako bannange kubanga bangi abali obubyata okumusinga yadde nange neetaaga obuyambi naye tewali abeetaaga obuyambi tulabeko abayimbi abamu nga bakola zi foundation ezo okubako n'abantu kati katugeze nti kati nga bwoli omulwadde w'ensigo ate abantu bangi bakuyambyeko era nga bwekinyonyodde nti abantu abamu naddala basensigo buli very expensive nze buli wiiki nkozesa emitwalo 4 that is in the cheapest hospital emulago that is 400 naye bwoba ogenze mu private eri gyenali nakasero akuba nti era baali bansasulira dialysis ekitone nyetandikira ku mitwalo 5 buli week nga tebadde mu buddagala waliwo obuddagala batukuba obwo nabo balina obugula emitwalo 7.5 balina okukebera buli wiiki CBC balina okukebera ensigo emitwalo 4.5 gamba biwanvu bingi
kati kukyembadde mbuuza nti olinayo enteekateeka yonna ey'okukolawo foundation? kama wala basobozeseza bina bitunuulidde okuyambako nawe okuyambako abalala n'okutambuza emirimu. Already bo nabo basobola okujja ne beeyogerera tweyamba kyekituufu kwanza nyina kozesa emitwalo ngaana every week naye zikakana nkozesezanga nkaaga bwentyo nyina okuyambako bannanga bamu transport ate talina kyakulya ate nakadagala talina olwo batukuba buheparin wabuli nnaku bwa mitwalo 3 talina tolina muteeka mulaba mwana muto ensigo buli muntu asobola ogirwala ennaku zino baleeta abaana abato myaka 5 nga mwana muludi wansi myaka 7 naye omwana oyo kale myaka 2 kasi naye nga talina sente mama we ali malumonde waka ngamba kati nonkole ntya era most times abanfollowing ku Facebook oluusi nkwata bu video bwabwe nembiteeka ku Facebook abantu ne babayamba bantu babayamba waliwo gwe nateekayo juzi bamuwa sente era yakola naye ka business ke yangambye atandise suubula amanda kati tali bubi kuba mama we ali malumonde abeera bugerere ankoye abadde amuyamba omuleeta ava ku kyuma ng'akooye amukima ate naye amaze okukola luvanyuma lwa lunaku wedde bakoyedde ova ku kyuma waliwo ekintu kyensaba gavumenti etuyambe ab'ensigo eteeka dialysis unit si buli kyalo tosobola kuŋŋamba nti omulwadde agenda kuvanga emubende emirundi 2 oba 3 buli tugende mulago mulwadde ate ajje to from alina okunoonya sente jukira kati bwobanga gwe taata wawaka omulwadde oba okutte omulwadde w'ensigo feelings zibula omukyalo olaba abitiggula ekibiina bamutwala stress abaana school fees bazeetaaga wosula babanjaawo newokolera katugeze ngeza bugeza olina okujja ekampala emirundi 2 buli wiiki eddagala olina digula ekyuma olina kisasula abaana ekyuma fee byandivuddewo ne bagula amaddagala gavumenti kisaasire kati olowooza omuntu oyo obulwadde bwe bumutta stress yemutta stress yokekutta kuba nange singa sikisa kya mukama bwogamba ezo sente nze nandizijjewa naye nandiwadde nakola concert mmeka ezo sente nandizijjewa ati kati olwo omuntu abeereri mu kyalo kale niwe tabeera mu kyalo nga abeera wano mu Kampala naye nga tamanyikiddwa anti ekugamba nti balina tuyamba kyobalaba nziŋambye nti nange kangezeeko kyensobola sira nnyo kyamaanyi but I'm trying to express my friends' problems. Okay. Omukulu Vegas okyamuwuliza? Njali mukwano gwange. Muwuliziganya? Naye abantu bwe bali boogera abantu bwe bali boogera bituufu. Ebyaki? Nti mwagalana boyfriend and girlfriend? Yeah, he was dating. We were dating, but ne tulaba tekijja kukola. Namulabawo ng'aleese ekimulire nenga bono moya ng'amanyiraavu nekirala omuntu alanga nakwagala olina sooka omufutya ddala mukwano gwo kati nze mbeera mwendi seetaaga bintu ebyo just netaaga omuntu bw'abanga ddala mukwano gwange era ajja kubeerawo bw'abanga katonda gwe yategeka alina okusooka nakuwa time alina okumpa time ennene waba ali understanding waba tali simulinaako obuzibu nga yeyongerayo era mwagaliza bisinga naye nga wamuwuliziganya n'okulaba kajja nakati ava kumbukingira interview enkya ya BBS concert show etuuse abantu basuubira eki bayimbi ki naki abagenda okubeerawo enteekateeka ziri zitya ekisookera ddala nze siyimbangako concert sibalisikolangako concert it's my first concert eno ngenda kwebaza abantu bonna bambeereddewo ngenda kuba mpeza emyaka gyange emirala birthday yange ngenda kuba mpeza emyaka 10 mu Zubairi family tugenda kuba twebaza Katonda olw'obulamu bwampadde n'abalala bawagizi bange olwa batakyaliwo nga tebali bampagira obanga si be basinga empisa embi mu nsi yonna naye nga bo batulekawo so concert bakwano bange bonna nga bali ku kawashi kujjako abali wabweru w'eggwanga naye bonna abaaliwo basaze bajja kumperekera banakatemba Zubairi family bakayimbira aromatic nabosa bonna bagenda kumperekerako all my friends are going to be there ba MCs the
comedians, all my friends. Balabanga bazi ba presenter, ba blogger. So bambi mujje munyambe mumpagireko nange. Tickets za mitwalo 2, 5 ne 10. Ale Buds already was the Papa's spot. Ne ku mulyango tujja kwa ne tickets. Kujja kayagala table eba yakakadde. Number z'okubako ku booking a ticket 0776 424237 oba 0753 424237. Tugende tumuwagire ngenako z'omwezi 2 ku muganzi lwaza nga bwanyonyodde tubere ku rooftop bakereko kubanga abayimbi bangi bajje tusabule endongo. Kale tweyanziza tusinkane.